namba jofunye ewa namba zetujja okwo omulanda number plate kabona abadde badduka okufa kulina amayitire ate era ddunda alina engeri gye yakusabikamu n'akuteekateeka buli we kutuuka amazima tekusobola kuleka mu mbeera y'emu osigala otidde nnyo nnyini ddala ku lwa munno gwe baba bagambye nti avudde mu bulamu obw'ensi eno obula ate era mukadde ke kamu naawe ne kikuleka mu kiyongobero eky'ekika ekya waggulu olw'amayitire engeri y'okufa gye kugenda mu maaso n'okuba nti kutuukamu bw'otunuulira emmotoka ekika kya Toyota UA77DE Brian Makona owa NBS TV ne Sanyuka wamu ne mwana mulenzi producer Badiru ate era ne mwana mulenzi Isaac Ndajije mwe babadde tosobola kuzuula nti mwandibanga mulimu omuntu omu eyavuddemu nga mulamu. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ekifaananyi ky'olaba kya mwana mulenzi Brian Makona gwe mumanyi obulungi aweereza olugambo ku Sanyuka TV ne NBS TV programu ye ya entertainment. Kati ate ku mukono guno ogwa kono mwana mulenzi azinze emikono wenjogerere eddakiika eno kati mugenzi oyo nno yabadde producer wali ku Sanyuka TV era yewuuyo mu kifaananyi ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero Next Media NBS TV Sanyuka n'endala bwe zitambulira ziri mu kiyongobero eky'amaanyi wamu ne bannamawulire mu ggwanga lyonna oluvannyuma lw'okubanga producer Badru oyo gw'olaba afiiriddewo on spot wabula tafudde yekka mu mmotoka muno babaddemu basatu Brian Makona Badru producer wamu ne Isaac ekifaananyi kye sisobodde kubanga nkifuna wabula bafudde babiri mu mmotoka eyo era omuntu avuddemu nga mulamu ye Brian Makona. Okusinziira kwa lipoota ezeetooloola okufa kwa bano Brian Makona yasobodde okubanga awonawo. Kati ababiri bano bwe bafunidde akabenje mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero babadde bava ku show ya mwana mulenzi Chicken ne Shawa ekikonde ekyo ekyabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kati babadde bavuga kuddayo ku station we bafunidde akabenje akabadde akabye ennyo ennamulanda ku lw'entebe era nga producer Badru ne Isaac Ndajije bo baafiiriddewo ku sport. Brian Makona yasobodde okuba nti asimattuka. Abasatu bano emmotoka gye babaddemu ebadde UA779DE era nga eneekubaganye n'emmotoka endala ebadde number plate yayo ebadde UAS976W okakananga ababiri bafiiriddewo. Kati ye mwana mulenzi Brian Makona wenjogerera essaawa zino bamuddusiza mu ddwaliro ekisubi okubeera nti bagezaako okutaasa obulamu bwe wabula njagala okutegeeza nti Brian Makona essaawa zino ali mu intensive care unit wendicodingidde eggulire lino ziri ssaawa 2:4 ali mu intensive care unit mwe bateeka omuntu aliko just ekikuba mukono. Emmotoka eyo gy'olaba Brian Makona akatambyako nakakuleetera wano ku YouTube channel yaagaliwo ennaku ziringa 4 zokka emabega awo Brian Makona yali asimattusa akabenje era yali atunuulira emmotoka ye gye baali bakoonye ng'ali mu nnaku but wano Brian Makona yakasimattuka akabenje just 4-5 days back era yali mu nnaku y'amaanyi lwa mmotoka ye nga bw'omulaba awo naye ebintu bya Mukama bizibu nnyo nti ate yasimatuka akabenje ennaku nnyo emabega Mukama n'amutaasiza obulamu
wabula we twogerera essaawa zino kati ali mu intensive care unit ekisubi alwana kulaba nga obulamu bwe butaasibwa. Akabenje akabaddewo ekiro ekikesezza olwaleero ate ko kabadde deadly ebitagambika. Musabire Brian Makona wabula tusaba Dunda omwoyo gw'omugenzi producer Badru agulamuze kisa ateera wamu ne Isaac Ndajije abavudde mu bulamu bw'ensi eno mu kabenje ako. Kitalo nnyo nnyini ddala. Tuba nga tukyali ku nsonga z'abantu abatuvuddeko abamanyifu bwe tuddayo ku munnabyamizannyo wa SC Villa David Owori. Ono captain nga ye yalumbaganiddwa babbi mu wiiki eno gye tuli mu kukuba amabega. Olunaku olw'eggulo bazanyi banne ne banne bonna bakuŋŋaanye wali ku church okubeera nga bamusabira. Mukadde ke kamu n'okumukubako eriiso evvannyuma. Kansooke nkuteekeyoko nkulage byonna nga bwe byabadde akatonotono ate tweyongere mu maaso. Banywanyi ba David Owori nga bamukubako eriiso evvannyuma n'okumusabira. Kitalo nnyo captain wa SC Villa David Owori yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Edrisa Kenzo Musuuza bwe yabadde mu lumbe olwakumiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero alina ebintu ebyenjawulo byateesezza ku lwa David Owori. N'agamba nti at least kyandikoze nnyo amakulu abamu ku bantu abadde bagobera David Owori ne bannabyamizannyo mu ggwanga at least okuŋŋaanyayo obukadde ne bwe buba 5 babeeko kye bateekerateekera famire ya David Owori mwena asigala ng'ejja akawogo kubanga ono yabadde sole breadwinner. Awe obulamu bwabwe butereerako bafuukeko nabo ng'abantu, naye unfortunately abantu ababi bamukomeza bukomya. So nze mbadde nsaba bw'abanga abadde alina ekirooto muganda waffe ekyokuteekawo embeera okulaba nga famire y'obulamu bwayo butereeramu, tusobola okukola omulimu ogwo bwe tuba tukwatidde wamu tutya. Mikwano gyange abava ku sayidi y'abawagizi ba Sports Club Villa basobola otuwaayo omuntu omu omukulembeze. Bakwano baffe okuva mu Footballers Association basobola otuwaayo omuntu omu. Bakwano baffe okuva wano ku tiimu yaffe ya Lukulinaŋŋanda n'ekyalo basobola otuwaayo omuntu omu. Mikwano gyaffe okuva mu Sports Club Villa ex-players basobola otuwaayo omuntu omu. Tusobola okufunayo omuntu omu mu mikwano gya Owori ababadde bakwano be. Oba okitegeera ne tumanya nti tuli abantu 6 oba 7 nga buli omu agenda kukwata obuvunaanyizibwa ebeere komiti eya GoFund
egenda okutambula for some time kubanga ogwo omulimu guyinza okwetaagisa emiliyoni nga 5 okuggwa naye bwe tuba tukitutte for a month or two nga tumobilizinga mpola as a committee we can achieve that goal, we can actually make it. Okitegeera kubanga waliwo osobola okgenda nga waliwo ttaka eka ya miliyoni 10 nga bwe muteekako ennyumba ya miliyoni 3 oba 4 eba egenda kumala famire bulungi nnyo ng'ate oluusi maama afunye ne walundira obubuzi. Ekyo ekintu kisoboka singa tutugenda kubeera mu bintu byakwejalabya ne exaggeration naye ku making sure nti maama ava mu bupangisa ate nga n'omwana asobola okubaako waalaga ng'agenze kukyalira jjajja mu mbeera yonna. Simanya ani ayinza kunnyamba ku kirowoozo kino ne tukituukiriza senga tufuna abantu ne tufuna akakiiko. Biteeso bya Eddie Kenzo ku lwa David Owori yatuvudde ku maaso era yalese ekiyongobero eky'amaanyi eri abawagizi b'omupiira mu ggwanga nyaffe Uganda. Mukadde ke kamu tuyina munnabyamizannyire yafudde wiiki eno ono ng'abadde aguzannyira ttiimu ya Bulemeezi mu mpaka ez'amasaza Rogers Sebyondya. Naye mu kiro ekikesezza olwaleero mu lumba olukumiddwa balinako abafamire bye batunnyonnyodde ku nfa y'omuzannyo ono. Tumutwale tumulage cause of death kyekisa omwana. Tubadde ne wekitiibwa Ntege, tubadde ne Tekiniiko Kasolo, tubaddewo n'abalala ne baŋŋamba mwami Kibuule tukiikirire ogende mu mochari olabe ekisesebyo. Nfunye obuvumu Katonda n'aŋŋumya ne nnyingira mu mirambo egibadde nga 20 nga gyonna giri omu ne bantuusa ku mutabani wange nga bamutemye okuva wano paka wano nga bamwabulizaamu wakati ng'omwana wange ne bandaga ekyenda kye nga kiraga kiriko ekituli kyavuddemu amazzi ne gakimuleetinga mu lubuto babadde bakyamwebasiza bwe bati kyabugazi amazzi ne gakola amasira mu budde obwo ne baŋŋamba kino kyekisse mutabani wo watoloja n'atufa kubulamu bwensi eno. Kufa kulina amayitire. Bannange ekifaananyi ekyo kyolaba kya Rogers Sebyondya bwe yabadde tannava mu bulamu obw'ensi eno. Ekyo nno ekifaananyi kyamukubwa ng'ali mu ddwaliro. Bannange obulamu buno wumula mirembe Rogers Sebyondya, wumula mirembe David Owori, wumula mirembe producer Badru Sanyuka TV, NBS TV, wumula mirembe Isaac Ndajije. Ewiiki eno ebadde ya bukambwe nnyo naddala eri abantu abagobererwa. Bannange kitalo nnyo nnyini ddala. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi.
era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya, ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.